Laba mwebale nnyo mwebalire ddala nze Ssentongo Frederick Lugonvu program yazuukuka n'ensonga oli ku BBS Telefina eyaffe bingi ebiri mu ggwanga erya Uganda ne wabweru wa Uganda naye ng'emu ku nsonga eriwo y'ensonga y'ekirwadde kya COVID-19 kakati okugema ekirwadde kino kugenda kufuuka okw'obuwaze ensonga eno yatandika ng'ey'okusaaga ne bagamba nti akaseera kagenda kutuuka ng'omuntu ategemeddwa COVID-19 tosobola kulinnya nnyonyi ategemeddwa COVID-19 togenda mu ddwaliro ofiira waka ategemeddwa COVID-19 togenda mu ssomero ategemeddwa COVID-19 tokkirizibwa mu ggwanga ddala ategemeddwa COVID-19 tokkirizibwa mu bifo byonna bya lukale okuggyako ewakaawo enkola eno etandikidde mu ggwanga erya Bufalansa ne mu ggwanga erya Italy era amawulire agava mu ggwanga erya Italy bafulumizza amateeka amakakali balina gye batumye Green Pass kakati omuntu atalina Green Pass mu ggwanga erya Italy tokyakkirizibwa ku mulimu gwonna era bafulumizza amateeka amakakali nga bagamba nti omuntu yenna gwe bazuula nga talina Green Pass bamuyimirize ku mulimu mbagirawo singa amala ennaku 5 nga tannagifuna agobwe takoma gobwa tagenda kubanga afuna ensimbi yonna esobola okumutambuza obulamu bwe nga bagamba nti no bakikoze okulaba nga bakendeeza okusaasaana okw'ekirwadde ekya COVID-19. Green Pass eno eyogerwako batunuulira ebintu bingi erina okuba nga erambika bulungi nti wakeberebwa nga tolina COVID-19 bw'obanga walina COVID-19 wakeberebwa nga ojjanjabiddwa n'owona ekirala kye baagala ku Green Pass eno erina okuba nga okulambika nti wagemwa COVID-19 bw'oba tunagemwa COVID-19 tokkirizibwa ku mulimu gwonna kagabeera amakampuni ag'obwannannyini oba amakampuni aga gavumenti era etteeka litandika ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogujja ogw'ekkumi ekitegeeza nti baweereddwa ebbanga lya mwezi gumu gw'okuba nga beegemezza ekitali ekyo bagenda kuba nga oba oli abafiirwa emirimu gyabwe ekimu ku bibatunuulidde ng'ovudde kubagoba ku mirimu abatali bageme tebakyakkiriza muntu yenna atalina Green Pass kino ate kibaddewo mu ggwanga erya Italy ng'omuntu atalina Green Pass tokkirizibwa ku train stations ez'enjawulo tolinnya ggaali ya mukka mu ggwanga erya Italy nga tewagemwa COVID-19 togenda ku swimming pool yonna mu ggwanga erya Italy nga tewagemwa COVID-19 togenda mu cinema halls mu ggwanga erya Italy nga tewagemwa COVID-19 nga tolina Green Pass eyo togenda mu restaurant mu ggwanga erya Italy nga tolina Green Pass kaakati bakitadde ne ku makampuni ag'enjawulo n'abakozi ne bagamba nti obukozesa yenna anaasangibwa ng'akozesa omuntu atali mugeme COVID-19 ate naawe ogenda kukwatibwa kampuni yetuuse okuggalwa tebagenda koma kugiggala buli mukozi gwe bakusanga ng'okozesa nga talina Green Pass bagenda kubanga bakuweesa engasi ya euro 1,500 mu za Uganda bwe bukadde nga 6 ne sente ezigwamu ku buli mukozi gwe bagenda okusanga ng'olina naye nga teyagemwa COVID-19 naye nga mu ggwanga erya Italy ebitundu 65 ku buli 100 eby'abantu bali mu ggwanga erya Italy bakulaga nti baawedde okugemwa bali fully vaccinated ku COVID-19 ekitegeeza nti wasigaddeyo ebitundu nga 35 ku buli 100 be batunuulidde nti bano bajja kubanga we tunatuukira nga 15 omwezi ogujja ogw'ekkumi bajja kubanga bagemeddwa naye ng'okusoomoozebwa kukyali kungi jjukira nti eggwanga erya Italy limu ku mawanga agasinze okukosebwa olw'ekirwadde ekya COVID-19 lyakazuula omugatte ogwa cases ziringa obukadde 4,600 ate nga bakafiirwa abantu abali mu mitwalo 13 mu ggwanga erya Italy abafudde ekirwadde ekya COVID-19 kaakati no oba oliawo kwe kutya okuliwo mu nsi yonna nti ebiri mu ggwanga erya Italy byatandika okukola mu mawanga ag'enjawulo Italy ekitulaze nti bagenda tandika ku nsonga y'abakozi ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogujja ogw'ekkumi naye ate mu ggwanga erya Bufalansa olunaku olw'eggulo bayimirizza abasawo 3,000 ekyabayimirizisizza nga tebannagemwa COVID-19 mu ggwanga erya Bufalansa bayimiriza eri Italy bagamba nti bagenda kitandika nga 15 ate Bufalansa yakitandise dda bayimiriza abasawo 3,000 malwaliro ag'enjawulo nga tebannagemwa COVID-19 era ng'etteeka lino lyatandise okukola ku lunaku lwabadde lwakusatu ng'omuntu yenna atagemeddwa COVID-19 naddala abasawo abakola mu bitongole bya fire n'aba home care tebakkirizibwa tokkirizibwa kukolayo mu ggwanga eryo nga togemeddwa ekirwadde kya COVID-19 n'olwekyo 3,000 balugendeddemu ng'eggwanga lino erya Bufalansa lirimu abasawo obukadde nga 2,700 be bagamba nti balina okuba nga bonna bagemeddwa COVID-19 njokera nti pulezidenti w'eggwanga eryo Emmanuel Macron yakirangirira ennaku z'omwezi ali 12 omwezi gwali gwa 7 era ffenna tukabira naga nti tunagenda otuuka omwezi ogw'omwenda ng'ennaku z'omwezi 15 lwe lunaku lwali lwakusatu omuntu yenna anabatagemeddwa COVID-19 togezaako okwetantala ng'oli musawo okulinnya mu malwaliro kaakati wano
amateeka gatandise okubanga gakola ekintu ekyongedde okubanga obuulyawo kikomyawo kiri kye baatugamba nti akaseera kagenda kutuuka nga passport ne visa ey'omuntu emutambuza okumujja mu ggwanga erimu okumutwala mu ggwanga eddala nga CV yo teyina kubulako kibayita certificate eraga nti wagemwa COVID-19. Amawanga ag'abazungu gakitandise era amawanga mangi gataddewo enkola bagamba nti tunagenda otuuka omwaka ogujja ng'omuntu atagemeddwa COVID-19 toyingira mu ggwanga lyabwe nga ne bw'oba oyina buli kimu naye nga togemeddwa COVID-19 toyingira mu ggwanga lyabwe. N'olwekyo katulinde bulinzi oba olyawo tulabe embeera enabirwa mpozi kati nnyo jjukira nti wiiki kati tugenze mu bbiri mu ggwanga erya Guinea okuva lwe bamba